nate olusala essanja luleetera munyero okusaasaana nabwekityo nate oluvannyuma labadde omukubizi wa paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda Jacob Oulanyah okuvambula mu bwensi n'abaka ba paalamenti basindise obubaka obukubagiza n'okutendereza omugenzi nga wabadde omusajja Enjasabigo mu nteekateeka y'ebigambo by'esakati n'okubiza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Ababaka betusisinkanyeko kubadde omubaka w'ekibuga Kampala Muhammad Nsereko amwogeddeko nga omuntu abadde ow'enkizo naddala mu kunoonya omutindo mu babaka ba paalamenti. Abaka bakyagenda maaso n'okuyisa obubaka obw'okungubaga omugenzi Oulanyah bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga basinga obungi bagamba nti ebifaananyi bye bakyabali mu bwongo. Kyannaku nnyo nti nze ndowooza namulabako omulundi gumu we twatuula nga nze naye ne tunyumya naye byenzijukira ne mweyanjulira naga gwe wajjayo sempi gy'oli musajja muzibu nnyo naatula bw'ati nagasogojjeko masiki nkwetegereze bulungi adde akuuma ebiseera abadde ayagala nnyo ogendera ku mateeka agatufuga no rules of procedure abadde agakwata bukusu so sibifunye olw'ensonga nti tetubadde naye so kyakusaalirwa nti nze ng'omuntu sigabanyeeko ku bibala ebyo byabadde nabyo. Tungiriye omubaka okuva mu kitundu ekya Gogonyo Derrick Oronyo naye atulombojjedde enfa y'omugenzi era yamunoonyeza n'akalulu mu babaka ava mu kitundu eky'Este Yesu. Kubanga nze nali regional manager owa Right Honorable Speaker ku side yaffe y'Eteso. Saagala atendako omululu mbu njagala nnyo ekifo nedda si kyenetaka saazi tusabala saazi tukyalina obulumi nga ffe ba MPs kubanga tufiiriddwa speaker waffe. So ensonga eri mu bantu abatandise kali bya politics era mbasaasira ne mbasekerera. Kwa budde bwe tuli mu bubi nnyo si bwakulooza ti njagala kifo nedda. Kyokka omukyalo okuva mu kitundu ekyajjinja City Manjiri kibakutika akukulumidde gavumenti okubanga omugenzi afiiridde mu malwaliro ag'ebweru kyokka nga paalamenti eyise ensimbi ezikwatagana kuzimba amalwaliro. Tutafunako mukisa kugenda kulabako sipiika waffe oba oliawo mu ddwaliro wano emulago lyabadde nga liri ku mulembe tugenda tumulaba ne tubanga tumubudaabuda naye ogwo omukisa teguliiwo era gavumenti muswadde nnyo muswadde bino twadde tuwogerangako naye abantu ne basalawo okubanga babba ensi yaabwe nga bagirya bagimalamu buli kantu. Olugendo lw'omugenzi Jacob Oulanyah lufunzibwa mu myezi 9 gyokka gy'asobodde okubanga aweereza oluvannyuma lw'okulayira mu kifo kino. I, Jacob Oulanyah, swear in the name of the Almighty God. Ono nno yasobola okuvayo n'akubiriza entuula 2 zokka era we yabula ku maaso g'abantu ebibuzo ne bitandika okweyoleka addamu okulabika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omunaana wano bamwera n'ebimuli nga bamuyoyozaayoza okuva mu bulwadde. Kyokka ekirwadde kyagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda yalabikako n'asinkana aboodde oluvuganya gavumenti wano yasabira babe nga bakwatagana ne gavumenti olw'okukulaakulanya eggwanga. Do not behave as if the opposition is your place. Behave as if you are a government in waiting. A government in waiting had an experience in South Sudan when I used to do things there. During the war, they destroyed all the railways. During the war, they destroyed all the factories. When they came to government, they didn't have railways, they didn't have factories. And then one of the leaders said, why did we do this? Oulanyah alabikako mu paalamenti n'alaga obwennyamivu olw'engeri y'okuteesa abaka gwe baali booleseza okw'ekiboge bw'anaatuuka n'obakaka babe nga basoma nnyo okunoonyereza. Things have truly changed in this house. And those of you who are still waiting, the bus is off the stage. Kakati Oulanyah yasembye okulabikako yabadde ayitisa ekiwandiiko ekikwatagana ku mbali y'omwaka guno giyite budget framework paper era olwagimaze kwe kuwula mu ennaku z'omwezi 24 omwaka guno ogenda okujjanjaba bweru bw'eggwanga gy'afiiridde. This house stands at Jan Sinai. Russell TV
nze Grace Girinya ne Lyassa Jabi Omunyo.